Abantu babulijjo tebalina twaliwa mu kooti ezo ez'amagye tujja batwalayo kati tukole mu tteeka ekyo kimenya ssemateeka Kawayiro 92. Ebbaga erikola ennongoosereza mu tteeka erirungamya emirimu gy'eggye ly'eggwanga lyatandika okulowoozebwako ennyo oluvannyuma lw'ensala ya kkooti ensukkulumu eyakolebwa nga omwezi gwa January omwaka guno bwe yagoba okusaba okwakolebwa ssaabawolereza wa gavumenti ya kuno nga wakanya gavumenti etaputa ssemateeka okuwakanya eky'abantu ba bulijjo okutwalibwa mu kkooti y'amagye. To handling strictly disciplinary offences with no power of imposing sentences. Wabula ebbago lino lyamala ne liyisibwa Paalamenti era ne liteekebwako omukono Pulezidenti Museveni mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno, newankubadde waliwo bangi abaaliwakanya nga n'olwaleero bannakibiina ki National Unity Platform nga bakulembeddwamu ssaabawandiisi waabwe David Louis Lubongoya, omumyuka wa Pulezidenti w'ekibiina mu mambuka g'eggwanga Zedriga Lina, n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti era omwogezi w'ekibiina Joel Ssennyonyi, bannamateeka baabwe okuli Shamim Malende ne George Musisi baddukidde mu kkooti etaputa ssemateeka okuteekayo omusango oguwakanya etteeka lino. Nga tuzze wano okuleeta petition eno nga tusaba kkooti etaputa ssemateeka esazeemu etteeka eryayisibwa. Etteeka lino erya UPDF Amendment Act bwe lyayisibwa twakyogera lunye nti tujja genda mu kkooti. Of legal practice in the doctrine of the courts is called a matter res judicature. Ekibiina kino kiwakanya ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka lino naddala akawaayiro akawa kkooti y'amagye obuyinza okuwozesa abantu ba bulijjo nga bannamateeka bwe bannyonnyola. Ennongoosereza mu tteeka lya UPDF ezikomyawo okuwuliriza emisango gy'abatali bakwata mmundu mu kkooti z'amagye ziyisa olugaayo mu kkooti kyeyasala nga 31 January kkooti ensukkulumu. Era waliwo ensalawo nnyingi eza kkooti nga ziraga nti kkooti y'amagye ebiseera bingi tegoberera kye bayita principle fair hearing oba okukozesa abantu mu biseera. Malende era avumiridde enkola ya kkooti y'amagye gy'ekolamu emirimu gyayo omuli n'okusibiranga abantu wabweru n'etabakkiriza kuyingira munda kuwuliriza misango gyabwe. Kkooti y'amagye yali temuwanga lunaku lwonna lwakuwulira musango gwe yadde okunoonyereza okubeera nti balaba we gutuuse. So ekyo kikulaga nti omuntu yenna ne bw'aba awozesebwa mu kkooti y'amagye ne bw'aba w'amagye ne bw'aba si w'amagye waliyo okubeera ng'eddembe ly'obuntu eryogerwako mu ssemateeka terituukirizibwa. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Louis Lubongoya oluvannyuma lw'okuteekayo omusango atubuulidde ezimu ku nsonga ezibawaliriza okuleeta omusango guno. Tetusaba kkooti etaputa ssemateeka kwe kusazaamu lino etteeka naddala obwo obuwaayiro obwekuusa ku kukozesa abantu baffe kkooti z'amagye. Nga bwe ngambye ensonga ze tuleese za mirundi ebiri. Ensonga ezimu zikwata ku mitendera egyayitibwamu okuyisa etteeka eryo zose okuyita procedural issues. Ensonga endala za simba ezikwata zoyinza okuyita substantive issues. Agamba nti abantu baabwe bangi nnyo bakyali mu makomero olw'etteeka eryo. Who were taken to unit disciplinary committees, divisions court martial, the general court martial. All these military establishments trying our people, majority of whom were abducted, not given due process. You remember the team which was picked from Karangara, which included Eddie Mutwe, Nubian Lee and many others. Those people were taken to the military court without following any law and all that. Joel Ssennyonyi akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti agamba etteeka lino liteekeddwa okusazibwamu kubanga teryagoberera mateeka nga likolebwako. Etteeka lyonna nga liyisibwa walina okubeerawo okwebuuza kye tuyita consultation. Ekyo tekyakolebwa kubanga abantu amabalowa gabatuukako ssaawa 3 tijangu ssaawa 3 kitundu ate tetusukka leero. Etteeka bw'oba ogamba nti ddungi nnyo lwaki obeera oli papya. Zedriga Lina amyuka ssenkulu wa NUP mu mambuka ga Uganda ategeezezza ng'etteeka lino bwe likosa buli omu nga lisaanye okusazibwamu. To try and reinstate the trial of civilians like you and me in a military court. This is a process for all of us. We must all be following it. We are all affected by this decision of Parliament. Abantu abalozaako ku bukambwe bwa kkooti y'amagye n'abalina abantu baabwe mu makomera nga Lugumayo Christopher Robert, Lutaya Olivia ne Aisha Kabanda ng'ono maama wa Machete nga mu kkomera amazeeyo ebbanga lya myaka 5 nabo bawakanya etteeka lino. Kyewuunyisa nga ne kusaba yali akyalimirwa kati emyaka 5 mwana wa nnyasibwa emyaka 5 mwasomba abajulizi babula mundu bitulisa bizimbe bitategerekebwako kkooti y'amagye yeekola ebyo.
tuyise mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform okutuyambako okusitula eddoboozi lyaffe nga tusaba eri bannayuganda mwenna leero kiyinza okuba nga kiri kunze enkya kiyinza okuba ku ggwe oba ku mwana wo. Tulaba nga injustice eri mu kkooti y'amagye tesaana kuyimiranga kkooti newe baddakiika emu. N'ekyokubiri bwe baya kuyimirirawo ekole ku b'amagye bokka kubanga ab'amagye bagobera orders. Bano bawawaabidde Ssaabawolereza wa gavumenti Speaker wa Parliament Anita Anet Among yakubiriza olutula lwa Parliament nga bayise ebbago lino wamu ne Minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth eyali anjula. Right Honorable Joel Ssenyonyi, sebo webale nnyo webale watukoze bulungi nnyo.